For the first time, Rema Namakula akoze ekyafaayo era amenye recorder ategekedde bawe Dr.Hamza Ssebunya abyengenda okubanga nkutuusako kino kyakoze tekikolwangako mu Uganda era tebakulya nnusu. Kale kankwanirizeeko mukwano gwe wenna agyekumiddeko emikutu gino ebiri egikyasinza okasuka amayengo gaze wala ddala naye nga kansooke nkusabe video eno bambi gimpeleka like. Yes, like nga video esobole okutambula ayituuke ku buli muntu gw'oyagala ne gw'otayagala naye nga tuli ku Viki exclusive nnyo Buterevu ne Wonderboy yuji mukwano. Subscribing abato subscribing and after subscribing make sure that you turn on that notification bell kwata mukade akaje personalize okateke mu all buli tuteekayo akijja kuba kikutuukako ku simu yo Buterevu ku tab yo ku computer yo. We are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Abakugamba nti bakujjanja bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina side effect obulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Dr. Richard Senjobo omusawo omukugu akuyita akugamba jangu akujjanjabe agwo omusajja yakolera ke bayita ka wake up call kanono nga kakola ku nsonga za kuza sanyu mu kisenge n'okubeera nga kakuweesa ekitiibwa ng'omusajja agumidde mu makago so nga naawe omukyala atewerabira nti bakukolera ka gift organic cream kanono nga kaliwo kuzigula lususulo na kubeera nga olabika ng'omukyalo w'ekitiibwa omukyalo w'omulembe bw'ateekeddwa okulabika so nga naawe ayinamu obuzibu mu kifuba n'embulago abakuleetedde ka cough doctor ne products endala nyingi azonna osobola oyitayo n'obeera nga weebuuza ku basawo abakugu. Ate ye Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa jangu akulombera edduwa ey'ensonga mukwano agwe asumbuyibwa ebizibu by'omukwano naawe ayugayuga mu business jangu Hajati Kalodo abeere nga akulombera edduwa ey'ensonga so nga naawe agoba ku bya passport oba visa nga Hajati Kalodo ajja kulombera edduwa processes zisobole okwanguwa. Kale omukyala akyasinza confusinga internet wane Uganda ekino nkiddamu nze Viki wammwe nga sikyerumira nga seebuzaabuza Rema Namakula ayomu ku bayimbi abakyala betulina wane Uganda abakyasinze okuconfusinga ku internet buli social media inlo buli blogger na buli presenter tasobola kumanya next step ya mukyalo no Rema Namakula kabeere nga amuli ku lusegera atya ndooza Rema abamukuza basooka kumukuutira kigambo kimu akubeera na mizi. Yes, azenga alanga ku Instagram ye ne ku Facebook ye nga mulaba 10 days to go nenga teri amanyi to go where nejjanga ayambuse nnaku 9 days to go nenga tewali amanyi 9 days to go where najjanga reducinga enamba z'ennaku ezo mpola mpola buli lunaku abadde nga afuba okupostinga nga bwatutegeeza nti waliwo ekijja kozi yatandika okubala countdown nga ali ku 10 paka watuuse ku lunaku olwaleero era nga wenjogerera lwe lunaku mulinde oba mulindwa olwalindirirwa ge mazaalibwa g'omukulu bawe Dr.Hamza Ssebunya eyasobola okumegga abangi abaali bamutunuza eriiso ejoji. Ekyo kyolaba oyinza okugamba babadde munyonyo, oyinza okugamba babadde buziga, babadde ntinda, babadde bukoto oba naggulu nedda. Agogolaba ge maka omuva omukyalo ono amakula amanyiddwa nga Rema Namakula era n'omwami we omulungi abwe bagenda maaso n'okweraga amapenzi Dr.Hamza Ssebunya Daddy Semyekozo nga ali wamu n'omukyala gwe tutayinza kugamba nti Namyekozo wabula ye founder wa tiimu atiimu ki mu commentinge nange mumbulire Rema timu gyali munzemba we info ne detail. So Rema agogola bamakage bagakyusakyusiza ne bagatimbatimba ne bagatuusa ku extent ekulowozesa nti eryo ggulu. Ate ogotolowooza nti mukolo gwa kwanjula Rema tolowooza nti Dr.Hamza Ssebunya waliwo celebrations ennyingi nnyo zolowooza nti kugenda kubeerako ne baminister nedda and never. Ogogolaba omukolo omutimbetimbe omutonetone era ogunyiridde bwe gutyo ne gunekanekana agwe mukolo ogw'amazaalibwa aga Dr.Hamza Ssebunya ag'emyaka 10 muginteerewo. Alibadde mulize Viki awamatuko ogugambo Dr.Hamza congratulations. Congratulations. Happy birthday and how old are you? Kale
nga bweri enkola yaffe ey'okubeera n'omutima ogwagaliza n'omutima ogukongratulatinga abo ababeera basobodde okutuuka ku kkula nga lino ery'amazaalibwa muneegatteko oba mukkirize atwegattire wamu awo mu comment section nze kankozesa akaloboozi kange mu mpolampola atuwishinge omwami ono aserulungi wa Rema amazaalibwa amalungi era ag'eddembe. Ani aleeta amazzi n'evvu lyange nkale ne diva yampadde kakofu dokita kale katukuyimbire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hamza, happy birthday doctor. Waliwo abuuza mbuno how old are you Hamza? How old are you doctor? Banange kanyuma wandekerawo how old are you doctor? Akayimba ka birthday simanyi akayimba kamalayo bulijjo kankomaawo. Anyway, andoza tugezezaako okubeera nga tukongratulatinga kyolina okubeera ng'okola gwe mukwano asubscribinga sharinga video nera likinga invitinga n'emikwano gyo agitweyungeko gibere part of our family nga gisubscribinga cause ngenda kuba nkutuusaako buli ekigenda okugenda mu maka gano awo gogola banno obunyonyinyonyi babukisi bunyonyi bwennyanja ago ge maka Rema n'amakula gaasibukamu mwafumbira ettooke amuyinza kuba mwali mukungiriza nnyo amaka ga Eddie Kenzo wali Seguku naye Dr.Hamza Ssebunya mukkirizo oba mugaane yakolamu ettooke mweriri era ba social media in-laws mbasekerera ne ba bloggers abakubanga Dr.Hamza Ssebunya mbu omusajja ebintu by'ensimbi talinaamu. Dokita akusinziira ku bintu bye tulaba alagira ddala nti akasimbi teyakolamu wabula Rema yasangawo eziri kati balyako ndi ezikyagaanye okuggwawo. So ngenda kuba nkutuusaako buli ekigenda genda maaso ku mukolo guno I myself nyinza okubiteekamu engatto anengenda nsobole okubeera nga nkusakira eggulire. Okay, sharinga.